Ajja mujjawo obongo bukeera obuwunga ku makya. Kwanza bisibitegedde bani oil yakola atya. Simba Automotives Uganda Limited basise ne banyabo mugende mufune pikipiki ya UG Boss musolo kwanga temwe kola kase tugenda mu Christmas wala bagalo gende mu kyalo mwerage okwane kuba obbi niba mayaba oggi ngoli ku pikipiki empya bajja kutumya ku mukyala nga abana babazala pikipiki empya. Abdu manya abana bayina. Abdu boda. Tusadde na abana olwe ebintu ebyo. Okwano mwala kujja mutwala ko kula bonita. Abana mu mbanyonyole. What did daddy tell you? Oli product yachi. Atunda byennyanja ajja kundeeteranga yo engege. Kali kakati banange Simba Automotives Uganda pikipiki ya UG Boss osubanga toje efunira genda yo. Munde batuli opposite Total kamo tuli opposite City Oil ngojja abachi banja mpala namwe tukyali namwe ofune balo ya LC abakuyimira abiri nga benenda ga muntu zaabwe naye funa ne mitwalo 7 jangu tulabengeje tukuwa pikipiki eyo osobola kubanga atononya akasente. Kids and Love the Care and Kindergarten we bali awe bwe bajja batuzemu do kuwandiisa abaana nga tumaliriza olusoma luno kakati nawo wana ate okuweza emyezi 18 tusaba oberenga omutuwa ate tusobola kubanga tumukusomeseza tubaana tubasomesa ebyomu kirasi n'ebyobuntu obwa bulijjo so omwana mutuwe tusobola okubeera nga ate tumukubangulira nja kutumira ka abaana abakola ku Lubisi Katale kubanga tumulaba telefayina abakola ku eno nyingi bagiraje Starbucks ye Kabowa mwebe kwanga mulaba telefayina mafuta kyamalala ye ate ogenda besi baka abatakulaba yanjogera kubangamba mpazi nze kananka ntumireko bambi manager wa Sinabel supermarket eri awo ku Gaba Road abeera tulaba gwe wavumye white ne yangambi banange wanyumidde mu white nengamba sayimo muzibe musajja sejja munange ngutumiddeko naye kyoliko si ugajiriko wekka line nene tukirimyerimyeko faamu kitulemeredde kwalanka muyita sister mulengere ne mugamba sister naye nga omutima gumbuuza ddala kyoyagala so nawe gezaako okulanka owaana ebitaliiyo kakati banne twagambye ngenda tukira ku masimu ago omuntu avudde atya mu lusirika muluwangaddemu kati mutandisa okulumanyira ate njagadde omuntu wali olubaddemu waluvaamu otya and by the time wowulya nga mutandisa oddumanyira then that makes sense otandika okugamba ne bane tuli balalu tukoze tutya anti mu lusirika olwokola ekintu kati jjuka mbadde muli kubiri basic osobola okusanga munnonge emmotoka emusiseeko n'omuyitako saba ogusajja gwampiseeko ate n'atakulaba kati nodde ewaka kati ntandisa okuyitawo kati ngenda loga kati ate omuto atandika okubuuza mami aliwa ninga omuyiseeko kati that's when you start realizing siganye twanyiiga naye kati ate mpiseewo kati kino kikola kyendiko tokikola mama w'abaana bo waliwo anka amuyambako n'oyitawo era buyisi obaka osirika okuba yalwakisiru oggulawo emmotoka kati nga bino byogamba mujje namwe tugende mulireeti kati nga toyagala kunyiga nti mulireeti kati n'otandika okugamba abaana bo gwejje kitemujja ngenda baleka bannaaye naye nga abambaza tomunyiga tukubireko essimu awo otubuulire era lwandikomye mu bbanga ki nga lwandikomye mu bbanga ki wiiki abantu abakayingira omukwano gwe balina kammoto kaabwe we should never go to bed annoyed to each other muli bapya banyukama babawe ekiteeteeyi kya mustard okunyiga kuba kunyiga tekulina era babuulirira baba bapya bane togenda nga mbuliri n'omwami wo nga munyiize omwami togenda making sure before bed you've made up your mistakes, you've made up your mind. Abantu bitereeza ati tunayingira byo tuyingira mbulira ne tukola ebitunyiiza obanga kumanda omuntu nakuwa emmere naye nga takunyiga naawe n'ogirya n'ogimala obulungi nnyo kati buli omu ng'osigazza mirimu gyo mubeera mutya mu lumu nga buli omu awuliriza muziki wuwe naye nga muli mu lumu ekyo lwakuba lusirika kyendwagalako olumu omanyi bino abakyala betubeera ennyo ku basajja ani akubidde ani akoze atya ani gweyogera naye oba oli ku simu yo nezijja neningizaamu mu lusirika ebyo tebibeerawo era owomulamu ku muntu teryagambayo lwakubeera awo woomanyira
era ogenda okuwulira nga balijjo bamukubira ku masimu noga kale ng'egye tuli mu lusirika saagala menya mateeka ani abaga amateeka g'olusirika waki abasajja mukomawo mangu mu lusirika ng'ate ku mulamu obwa bulijjo nga basanyufu mudda butya bugenzi aba amanyi paloti yasiriseeko kasuku yasiriseeko tegenda munyeega kagende yeebakeko mu nyumba nga tebamunyeze ne bannaye oba waka yani kajukira laavu ebeera ntono mu lusirika kati era takusiita kuweereza baana ayagala akwaisolatinge oboneebone n'ensi eno kati mu kaseera k'omukwano kimubiri mugende mubuuze ku dadi wammwe n'oyange wakawa tonnayita ku baana nti era ongera okulaba akaana kajja dadi ompita tokeegaane tokayita naye abaasala leero zino enkadde kagamba sikuyita sinnakuyitako kina kyenkugamba era ogenda okulaba mudiro kazzeemu nga mami wakyo badde onnimba kati nno ne balyoka bakkubira essimu ng'aliwo amunoonya oba nnyina oba kitaawe oyo essimu ye nga teriiko ali atya gyali ali bulungi maama mumpeeko ku ssimu abadde enfulumyemu wayi teri masimu abantu batubuulira olusirika omuntu ddagi budde buggwayo tujja kwasa mu budde buggweyo oba gaafudde natubyasamanga biggwa oba nabo batukoowa naye tebasobola nange mba nabakoowa nze nakoowa okwesiba abantu wangi okenaesiwanakayonga mundeeba mugamba mutya ab'omundeeba tuli bulungi musana gokka bagwasa ne mumpale bannange muganda wange sente eyabuze kaakati omuntu okuva mu lusirika n'omwagalwawo ngekyendaba nga obadde onaaluvaamu olina okufuula banga otaasa oggula obulabulabo oba tebujjanga bw'obanga obadde olina piki oba olina motoka n'ogamba omwagala otaasa omuyita obunnyanja bujjo butamuyita bebi ani pityati kati omuntu luli obadde toleta bulabo kati ate agenda olulabo otaasa obbuleeta abuuza iri maama omusajja omutima omulungi yagujjeewa kati mulimu wabanga alina omutima ogulinga ejjinja tasobola kubutagonda bambi kakati n'obanga obadde olina akafo akalungi gwe kubadde ogendamu wekka obadde otwalamu abalala obadde otwalamu bannakanjako osalamu otwale mama abudu n'omugamba mama abudu dagu tugende munange tubeereko ffenna tumaleyo essaawa nga 3 kakati n'olaba yeeganyaganya era we gye buzibire eyo ng'akkiriza olaba ng'amusikaali yaweddewo wajjukira emyaka gye ebintu ebife ewaka luli aleeta bikugamba Afirika byobyerowooleze kakati omuntu oyo kiva kumutegeera kale tweyanzeege ate n'olusurika kyerukalubiza musaba bintu byawaka naawe okulaba kati nze ngamba nti olusirika tebagenda na bintu ekisooka okutuula nemukyogerako ng'abaagala n'ababiri ng'ani asoosaani olwani asoose kazaala bwana yabireeta abamu namutera otunyiiza era bamulina okusooka olumu mune bamutima gwa jjinja n'omugamba mukadde sonyiwa ani mukadde wamma tubuulira sweet ekyokubiri abadde n'ensonga wangi sebo naawe sebo gyebale kutwogera naani kavuma ogamba ki kavuma gwatayigamu nessimu tv bagikendeeza kavuma kavuma bannaye naye ekintu ekisinga okuyamba okuva mu lusirika kati omunanga nenge gyakolamu ebintu ngeri yeewunyisa mwana kulwala n'agendawo ku kitanda n'obeerawo nnyo aga omusajja ayagala abaana ambeereddewo bambi yagala abaana anze tebimpugula tama wangi wamma siwo naawe bale kubeerako anti olaba omusanga ajjanjabi oli otyo yesebo twogera naani tuvudde tya mu lusirika tya mu lusirika tuwulira bibyo nani badde nakati bantu gwaluleeta
Otandika ekikufuukira ekintu ali musajja mutuufu anti bulaba abakazi tweyanziza abakazi batya ebintu bingi abantu bakazi batya ebintu bingi wali omukazi ng'atya okusula yekka bambi alaba emisota ebiyenje kubeerawo ng'asuze ki gwe n'obyetandiikiza n'ogenda mu kyabagenyi n'akizuula nti bulijjo asobola n'okwakako ng'akoze bw'ati nange anapangisa akazigo sirika. But me, I think ebiseera ebisinga nadde abantu abamu bakola emisango and then their egos are too high. Kati ng'eyakola omusango naye ate nga tayagala kujja yeetonde. So nze ndowooza nze katugamba omusajja yasobezza naye omukyala waliwo time gy'orealizing nti gugaanye okukola ki okukkiriza ensobi yaago ate musirikidde kati zigenda mu weeks 2. Yeah, so no. Ng'okitandika naye no muli bananga abantu bakola emisango lenga naye n'ekimuluma bwakitandika ate naawe otaddewo oluwonko omusango nga gwa naggomola mugikolanga ate mwali mufudde gwe olina kukwata kintu kyo mu nnyumba n'omugamba gwe nno weesirisa nsimanyi nsirikidde tuli mu weeks 2 naye okimanyi wakola kintu nga bulijjo kyalinda era olwagera bati nombwa obanga nga osemu n'akawuzi buli kimu ne kisumuluka aye munayogerera nga kitata kitandisa okwewuuza ono nsonyiwa nno bulijjo njaga okwogera nawe naye wali wakola nnyo obukambwe kati neetonde kigunu nagukola dda nguzzemu gwakusatu nesonyiwa maama n'apology y'omusango ogw'omulundi ogw'okkumi nga gwe gumu nomugamba nkukolera kigalamira kubemu emboko musanvu sonyiwa simanyi kyogenda kukola nosonyiwa wabengawo kale omuntu mu kyo initiatinga and most especially babeerenga bakyala ekyo kyatutondera tulina kyakikolera gwe initiatinga conversation unless omuntu ateetonda nze oyo olumu yanyiiza naye mutandika okyogerako neyeetonda ng'osonyiwa byonna byebimu musajja bonna tataawe ne mama abwe y'omu oyo asembayo wangi wangi sebo naawe okulaba kale mukwana saimu kakati nze nsonga gyendiko olwekiko kutenda omujasoniyo kalende wa $5. Yes sebo kakati oba omukazi ali mu lusirika nkyonnabirazi abo badde toyitako okusitaani sisimane wali wani wali waggulu nakinde katete ogenda oko n'omubuuza kozi ani oyamba bakatete size ki oweebuuza ng'okomayo wako omugambo noma bujingu weziddeyo katete mukwano kati awo kyemmanyi aba agenda kwebuuzisa nti ate kati ebijanjaalo nga tewabiriseewo ebiki biki awo yamudda mu kwogera awajja tereera tweyanze ate ekibi ky'olusirika abantu mwe basinga okukolera emisango omusajja bw'osirika yakola emisango ate nga yeeyongerayo ogenda owuli omwana gwe wazaala wamuzaala ddi luli wansirikirira omwezi mulamba mu lusirika tewali kintu kimenyanga kunoonya socks kale wulira ebizibu by'abasajja n'onoonya sokisi tugende wulira ebizibu byabwe wasirikidde kuzaala mwana wabbali yo obuzibu bwe butalaba stokisi jjayo wakati mu ntambuza y'omukwano gwammwe kati wuliriza